Nkwanirizaako gwe munnange akyaje kuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa. Akatabo kano kawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka. Era ng'olunaku lwaleero tutuusa ku mutwe ogugamba nti Obote alumba olubiri lwa Kabaka. Munnange ku Lwokubiri nga 24 Meeyi 1966 essaawa zaali 11:30 obudde nga busaasaana ku makya amagye ga Uganda n'aba Special Force nga gaduumirwa Idi Amin gaalumba olubiri lwa Kabaka Muteesa II e Mengo. Mu kiseera kye kimu ab'amagye abalala basaasaanira ebyalo byonna ebiriraanye Mengo ne bagenda nga bakuba emmundu waggulu mu bbanga mpozzi okuziyiza abandize okudduukirira Kabaka. Emmundu zaatokotera ddala mu lubiri ne mu kitundu ekyo Ndeeba ne Kibuye okuva enkya mu matulutulu okutuusiza ddala eyo mu ssaawa nga 11 ez'olweggulo olunaku lulamba. Mu biseera ebimu yawulirwangayo emizinga egivuga naye ng'ebiseera ebisinga zaalinga mmundu zino entono zaagiranga ne zisiriikirira ate ne ziddamu okuvuga okutuusiza ddala olweggulo. Essaawa bwe zaatuuka 10 ez'olweggulo ne balyoka basindula ezzinga eryabwatuka n'ekibuga kyonna ne kikankana n'amadirisa g'ebizimbe ne gakubagana. Ezzinga lino lyakuba ebituli ebigazi mu bisenge bya Twekobe empya ne bijula n'okugisuula. Olweggulo olwo eŋŋambo ne zigenda nga ziyitiŋŋana nga bakakasa ekyo abantu kye baali batya nti Kabaka Muteesa II bamusse n'abasirikale be bonna tekuwonye n'omu. Awamu ne bakaawonawo Bassematalo II owa 1939 paka 1945 abaali ebweru w'olubiri. Kyokka era waaliwo abatonotono abaagamba nti Kabaka yali avudde mu lubiri n'adduka mu kiseera enkuba we yali etonnyera ennyingi. Abantu baasula bubi nnyo ekiro ekyo nga bali mu ntiisa ne mu nnaku etayogerekeka. Enkeera nga 25 Meeyi 1966 amawulire ne gasaasaanira Kabowa nti Isaaka Buwule omu ku abo abaakolanga enkuluze mu lubiri akomyewo mu maka ge era agambye nti Kabaka Muteesa tebaamusse yavudde mu lubiri n'adduka. Olwawulira ebyo abantu bangi ne badduka buddusi kugenda ewa Isaaka Buwule n'abakakasa nga Kabaka bwe yali avudde mu lubiri nga naye tekimanyiddwa gye yali. Era yagamba nti bangi battibwa nti era emirambo egyali mu lubiri mingi nnyo naye okusinga nga gy'abasirikale ba Special Force ab'Obote. Ye Buwule ne banne baasula beekwese waggulu mu nnyumba yenkuluze naye enkeera ne balinnya ekisenge ky'olubiri ku luuyi olw'ekatwe ne bagwa ebweru ne badduka. Buwule yaddamu okukakasa nga Kabaka bwe yadduka nga amasasi n'ebyokulwanyisa Kabaka n'abasajja be nga bibaweddeko. Emirambo egyagwa mu lubiri ku lunaku olwo amagye g'Obote gaamala ennaku 4 nga bagisombera mu mmotoka z'amagye nga bwe bakwata n'abantu abataali b'amagye okubatwala mu lubiri okutikka emirambo ku mmotoka. Omusajja ayitibwa Pasikaali Jaza eyakwatibwa ab'amagye ne bamutwala mu lubiri okugenda okutikka emirambo ku loole z'amagye yagamba nti emirambo gye yalaba mu lubiri nga giringa ebinywa by'essubi eryalirire. N'omuwandiisi ono yennyini munnange atulombojjera bino yalaba omusajja omu ow'Ennajjanankumbi n'amutegeeza nga bwe baamukwata ku lwanga 25 Meeyi 1966 ne bamutwala mu lubiri okutikka emirambo. Ate ne baddamu ne bamukwata ku lwanga 27 Meeyi 1966 era ne bamuzzayo mu lubiri okutikka emirambo ejattirwa mu lutalo olwo.
Ebyabajaasi b'Obote okuba nga be basinga obungi mu mirambo egyali mu lubiri bamale bagisombere ennaku ennya byakakasibwa oluvannyuma lwa sabbiiti nga 2 bwe baateeka ekirango ku laadiyo ne bayita abasirikale aba bodegaadi abaggazi n'abagalagala abalala abalinga bakola mu lubiri bagende bafune empeera yaabwe ey'omwezi ogwo. Kyewuunyisa okulaba ng'abasirikale ba Kabaka aba bodegaadi abasinga obungi n'abagalagala nga weebali okuggyako abatonotono abattirwa mu lutalo n'abalala abaatwalibwa nga basibe eruzira. Mu abo abasajja ba Kabaka abattirwa mu lutalo luno mwe mwali ne Bendikito Kibirige omukulu wa bodegaadi, Masembe eyali omukulu w'olubiri, Ttaaka Ddungu Lwanga eyali omuwanika w'enkuluze, Mpungu ow'eggombolola y'e Makulubita ne Mwami Mubiru ow'e Kabowa eyali akola enkuluze. Abantu bangiko abamu nga babodegaadi ba Kabaka abaali mu lutalo abaakakasa nti emirambo gy'ab'amagye aga Obote mu lubiri gyali mingi okusinga egy'abasajja ba Kabaka, gyalinga mu yunifoomu z'amagye ga Obote. Ab'amagye bwe baawamba olubiri amayumba mangi ge baasangamu baagokya ne bookya ne Bulange enkadde ne woofiisi ezimu ezaali empya. Ebintu byonna bye baasanga mu twekobe zombi ne mu mayumba amalala byonna baabinyaga ne babitwala ne babyonoona. Mu bye baayokya ekyasinga obukulu z'eŋŋoma z'Obwakabaka, nnyingi ku zo nga zaava dda nnyo nga ziri mu lubiri. Weewaawo waaliwo ezimu ezaawonawo ezitaali mu lubiri naye nga zentono mu zaali ziwonyeewo ez'ekitiibwa ennyo mwe mwali Ttimba eyajja ne Ssekabaka Kimera ng'ava e Bunyolo, akalombolombo ka Buganda ak'obutakuumira mujaguzo munda mu lubiri ke kaayamba eŋŋoma ezimu okuwona. Abantu abalala abataali balwanyi abaasangibwa mu lubiri ab'amagye baabawamba ne babatwala mu makomera era eruzira bangi gye baabeera okumala ekiseera. Mu abo mwe mwali Nnaabagereka ne Ssaala Akabejja n'alinnya Mpologoma n'Omulangira Simbwa. Bwe baamukwata baamukuba nnyo n'omukono ne bagumenya, kubanga gwe baali bayita Muteesa owookubiri nga bamanyi mbu yeye abagwagwa abo. Amangu ddala ng'olutalo lwakaggwa, gavumenti ya Uganda yalangirira amateeka ag'akabenje mu Buganda yonna. Gavumenti yasindika abasirikale bonna mu masaza ga Buganda okuzzaawo emirembe, kubanga mu bitundu ebimu nga e Masaka ne Bulemeezi yaliyo obusambattuko poliisi bwe zaalumbwa. Kyategeezebwa nti amaka ga Aike Musaazi agaali e Nakaseke Bulemeezi gaayokebwa era n'ebirime by'abantu ne byonoonebwa. Abange ebyo nno sijja kubyongerako, nange kanzire e Nabalanga Bukoba Kyaggwe, tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala munnange nga nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.